وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تشاغنا ماسو ne kitabu kyaffe kitabu tawhid nga tuli ku mulyango ogwokuna, omulyango ogw'okukowoola abantu nga tubazza eri ekigambo la ilaha illa Allah. Era muallif rahimahullahu ta'ala yayogera nga nnyonnyola aya eyeekulembedde gye yaleetanga obujulizi bw'okukowoola abantu nga tubazza eri Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allah jalla waala yagamba bagambe qul hadhihi sabili, eryo lyekkubo lyange nze nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ad'u ila Allah, nkowoola abantu nga mbazza eri Allah, ala basiratin, naye nga mbakowoolera ku kumanya luvannyuma lwa kusoma, ana nze, waman ittaba'ani, na buli yenna anangoberera ayina kukowoola abantu nga abazza eri Allah, wa subhanallahi wama ana min almushrikin. Era Allah yayawukana mbaka n'agamba wama ana min almushrikin, ye tali mu bantu abagatta ku Allah. Allah bwe yamugamba abeere nga ayogera wama ana min almushrikin, sirinze ow'omu bantu abagatta ku Allah tabaraka wa taala. Omulyango gw'okukowoola abantu nga tubazza eri shahadati an la ilaha illa Allah. Omubaka sallallahu alaihi wasallama mweyo aya ekulembedde gye twalaba n'amakulu gaayo, yakassama abantu abakowoola abakola da'wa nti ba miteeko ebiri. Mulimu abakowoola nga bakowoola abantu kubazza eri Allah subhanahu wa ta'ala, abantu bategeere Allah waabwe, bamusinze nga bw'alina okusinzibwa. Ate mulimu abakowoola abantu nga babazza eri ebigendererwa byabwe. Abantu ba miteeko ebiri. Mulimu abakowoola abantu nga babazza eri Allah, abantu bategeere Allah waabwe, bamusinze, abantu bawone kuno ku nsi ne ku nkomerero. Eyo gurupu weeri. Ate waliwo gurupu ekowoola abantu ng'ebazza eri obubuze, nga bo banoonyaamu ebigendererwa byabwe, bo nga bo abakowoola, nga bo baagalamu edduniya, imma bukulembeze oba baagalamu bugagga oba baagalamu kyonna kye baba baagadde mu bulamu buno obw'ensi. N'olwekyo abakola ddaawa ba miteeko ebiri. Oyo asobola okusomesa irimu yonna gy'asomesezza ng'ayagala kufuna ssente mu bantu, ayafuna bitiibwa, ayala kufuna bugagga, n'asomesa ebbanga ddene naye ng'ekyo ekigendererwa kye. Ate mulimu asomesa nga sawa ono afunye ssente oba tafunye ssente, afunye ebitiibwa oba tabifunye, nga ajja sigala ng'asomesa ng'ayagala abantu bategeere eddiini entuufu ejjo batuuseewa Allah subhanahu wa ta'ala, nga bagenda kuwona olubabu lw'omuliro jahannama, babeere nga bayingira ejjana. Era n'abantu betukolamu ddaawa, omulundi gwaffe ogwasembayo twalaba imaamu rahimahullahu ta'ala nga nnyonnyola emiteeko gy'abantu betukolako daawa.
emiteeko gy'abantu betukolako daawa egy'emirundi 3 imaamu yaginyonyola bulungi. Thumma qaal, bwe yamala okunyonyola emiteeko gy'abantu betukolako daawa, yagenda mu maaso imaamu n'okunnyonnyola abakola daawa emiteeko gyabwe, era n'enjawulo eriwo wakati w'omuntu akola daawa ng'ayagala abantu baluŋŋame n'okubazza eri Allah basinze Allah nga bamusinza mu butuufu, n'omuntu anoonya obukulembeze obw'ensi, anoonya eby'edduniya. N'agamba, waqaala aidan rahimahullahu ta'ala, n'agamba walfarqu bayna hubbi al-imamati wad-da'wati ila Allah wa hubbi ar-riyasa. N'agamba n'enjawulo eriwo bayina hubbi al-imamati, wakati w'okwagala obukulembeze, okubeera ng'oli mukulembeze, wa da'wati ila Allah, n'okkowoola abantu ng'obazza eri Allah, wa hubbi riyasa, n'okwagala obufuzi, obeere nga gwe obafuga, gw'olamula, gw'oli waggulu. Enjawulo eriwo wakati w'abantu abo. Yagamba huwa alfarqu bayna ta'dhimi amri llahi wan-nushi lahu wa ta'dhimu an-nafsi was-sa'yi fi hadhiha. Yagamba enjawulo eriwo wakati w'omuntu ayagala obukulembeze n'omuntu akoola abantu ng'abazza eri Allah. Yenjawulo eriwo wakati wo nga bwolaba wakati w'okugulumiza Allah subhanahu wa ta'ala wan-nushi lah, n'okubeera ng'omuntu asomesa n'okubuulirira abantu nga babuulirira ku lwa Allah, wa ta'dhimu an-nafsi was-sa'yi fi hadhiha, n'omuntu agulumiza omwoyo gwe n'okufaayo ennyo n'okutakabana afune ebyo ebinaagasa omwoyo gwe. Enjawulo wano agambye rahimahullahu ta'ala, omuntu akowoola abantu ng'abazza eri Allah, n'omuntu ayagala obukulembeze obw'edduniya, yenjawulo nga gy'olabawo ku muntu ategeera Allah n'okumugulumiza, n'omuntu akeera ku makya nga yaafa ku mwoyo gwe gwokka na biki ebinaaguyamba. Amakulu ono owookubiri, mu mutima gwe taliimu qalbuhu, omutima gwe au nafsuhu khaliyatan min Allahi azza wa jalla wa ma yata'allaqu bil ibada. Ono owookubiri, omutima gwe, omwoyo gwe khaliyatun min dhikrillah, teguliimu kujjukira Allah, teguliimu ibadaati, teguliimu ki, wabula ye buli kyagenda okukola qaida kwatambulira, nze nfunira wa. Ate ono asooka huwa yu'azzimu Allah azza wa jalla, ye buli kyakola asooka kugulumiza Allah. Amakulu buli kyagenda okukola kino Allah kyagala, kino kirimu enkomerero ennungi, kino tekinyingiza omuliro, ayina byonna byakola ta'dhimu Allah azza wa jalla, okugulumiza Allah ow'ekitiibwa. Kati Sheikh kyagamba abakola daawa ng'oli akoola abantu kubazza wa Allah, n'omuntu ayagala obukulembeze, bageraageranyenga omuntu ayina mu mutima gwe okugulumiza Allah n'okumutegeera, n'omuntu omulala nga ye mu mutima gwe temulimu bya Allah, wabula buli kyakola anoonya kiki ekinaagasa omwoyo gwe. Bwe baatyo bafaanagana. N'agamba nti fa inna an-nasiha lillah, omuntu abuulira ku lwa Allah, asomesa ku lwa Allah, al-muhibbu lahu, era ng'awulira naye ayagala Allah, yuhibbu an yutaa, naye aba ayagala okugonderwa, yuhibbu an yutaa rabbuhu, ayagala Allah waagonderwe,
mukoola abantu mukubasomesa ono akoola abantu ng'abakoola ku lwa Allah yuhibbu an yutaa rabbuhu fala yusa ayagala abantu bagondere Allah we abeere nga Allah tajeemerwa mu ddaawa ye kyasinga okwagala wa an takuna kalimatuhu hiya al-ulya era akola ddaawa ng'ayagala ekigambo kya Allah la ilaha illa Allah eddiini entuufu abantu abali ku tawhidi abantu abali ku sunna ayagala ekigambo kya Allah kibeere nga kyekiri waggulu ng'eddiini ya Allah yeri waggulu wa an yakuna ad-diinu kulluhu lillah bino ebitendo byonna Sheikh byanyonyola anyonyola ebitendo by'omuntu akola ddaawa ng'ayagala abantu okubazza ewa Allah kati then agenda tuleetera eby'omuntu ayagala obukulembeze obw'edduniya naye byayina oluvannyuma lwa bino olaba enjawulo eriwo ng'oli ayagalayo obukulembeze asobola okuyitira mu ddaawa okusomesa obusiraamu naye nga yayagala bwa ssentebe ayagala bwa minisita ayagala bwa LC ayagala abantu bajja mu ssente ayagala bitiibwa kati Sheikh kikusooka okunyonyola omuntu akola ddaawa nga ye ayagala abuulira abantu ku lwa Allah ayagala tawhidi yaba abeera waggulu kati gwanyonyola yagamba mu ddaawa yayagala wa yakuna ad-diinu kulluhu lillah eddiini ebeere nga ya Allah amakulu buli ekikolebwa mu ddiini kibeere nga kikolerwa Allah yekka nga tewali asinzibwa tewali gwe basaba tewali gwe bavunnamira okujjako ani Allah kyaba yagala wa an yakuna al-ibaadu mumtathilina awamirahu n'okubeera nga abaddu bateeka mu nkola awamirahu ebiragiro byani bya Allah subhanahu wa ta'ala mutajannibina nawahiya nga beewalira ddala Allah beyaziiza faqad nasaha Allah fi ubudiyatihi n'abeera nga amaze okubeera nga ye kennyini yeebuulirira ku lwa Allah fi ubudiyatihi mu buddu bwe mu kulagira abaddu okuba nti basinza Allah waabwe tabaraka wa taala ye nusuhu lillah abantu okwebuulirira ku lwa Allah okutegeera Allah waabwe nakumuteeka mu nkola yennyini yekakasaako muddu wa nasaha khalqahu fi da'wati ila Allah ye kennyini asoose neyekakasaako obuddu mu kusinza daawa ye yennyini gyakola agikola ku lwa Allah ayagala eddiini ya Allah yebeebeera waggulu ayagala abantu bagondere Allah baleme kumujeemera ayagala abantu bateeke mu nkola ebiragiro bye beewale Allah bye yaziiza oyo yennyini amaze okwekakasaako nti muddu akolera Allah wakadhalika n'atakomaawo wa nasaha khalqahu fi da'wati ila Allah ate n'abuulirira abaddu ba Allah mu kubakoowoola ng'abazza eri Allah fahuwa yuhibbu al-imama fi ddiini fahuwa yuhibbu al-imamata fi ddiini ayagala obukulembeze ye naye bw'okubeera nga mukulembeze mu ddiini ayagala obukulembeze mu ddiini bal yas'alu rabbahu an yaj'alahu lilmuttaqiina imaama takuma naawokka oyo asaba ne Allah okumufuula mukulembeze w'abakkiriza abaluŋŋamya abazza eri Allah bateeke mu nkola ebiragiro bya Allah era asaba ne Allah mufuule omukulembeze ow'abakkiriza yaqtadi bihi almuqtaduun ng'abaluŋŋama bonna mu ddiini yaabwe bamulabirako ne bamuluŋŋamirako kubanga buli lwolagira empisa ennungi buli lwolagira ibaada buli lwogalira ekirungi abantu ne bakugoberera weegomba senga babadde bangi senga beeyongera okubeera abangi kubanga gwe obaluŋŋamya obazza wa Allah obaluŋŋamya obazza eri ddiini era imaamu aliko yembeera ayagala naye abagoberezi be babeere bangi kubanga bamugoberera mu bulungi asaba ne Allah abeere omukulembeze w'abakkiriza
abantu bamulungamireko bangi. Kama qtada huwa bilmuttaqin, nga naye yennyini bwe yakola ki, bwe yalungamira ku batya Allah tabaraka wa taala abaamukulembera. Fa idha ahabba hadha al-abdu ad-da'i ila Allah taala an yakuna fi a'yuni an-nasi jalila. Sheikh agamba oyo omuddu ali weyembeera bw'abeera ayagadde, bwe yakoola abantu okubazza eri Allah, bw'aba yagadde an yakuna fi a'yuni an-nasi jalila, okubeera mu maaso g'abantu nga aweebwa ekitiibwa, wa fi qulubihim mahiba, n'emitima gyabwe okubeera nga bamugulumiza, wa ilayhim habiba, era okubeera nga bamwagala muganzi gye bali, wa an yakuna fihim muta'a, n'okubeera mu baddu abo ng'agonderwa, likai yatammu bihi, babeere nga bamufaako bamugoberera, bafaayo nnyo ku biki byakola olw'obulungi bwabyo. Wa yaktafu athara rasuli sallallahu alaihi wasallam, era babeere nga bagoberera obuufu bw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala yadaihi, nga bayitira ku mikono gye. Lam yadhurruhu dhalika, oyo ekyo tekimukosa, takosebwa olw'ekyo. Bw'amala okukoola abantu nga abazza eri Allah, ayagala abaddu bamugondere Allah waabwe, bateeke mu nkola ebiragiro bye, beewale Allah bye yaziiza, eddiini ya Allah esigale nga yeeri waggulu, obushiriku n'obuzuuzi mu ddiini bibeere nga bivaawo, abantu babeere nga bamulabirako bamugoberera. Era n'agamba nti ya Allah, guno omulimu nkusaba ogunnyongere mbeere mukulembeze w'abakkiriza. Abantu ne baba bamwagadde ne bamugulumiza, ekyo ye tekimukosa, oyo ye tekimukosa. Kubanga oli asologa nti niye bamaseeka nabo bennyini abasomesa ebituufu, abantu babawaayo amabaasa, babawaayo ebirabo, babawaayo ki, ate mutugamba nti bali kapirawo ke kabatta n'amabaasa ge gabatta. Kati Sheikh kyanyonyola agamba omuntu asomesa eddiini ya Allah ebeere waggulu, tawhidi abeere waggulu, ebirabiro bya Allah biteekebwe mu nkola, Allah byeyaziizibwa bigaanibwe abantu babireke, eddiini ya Allah ebeere nga yeekola, tawhidi abeere waggulu. Oyo bw'asaba obukulembeze bw'eddiini, Allah amufuule mukulembeze mu ddiini, agende mu maaso n'ogw'omulimu. Ne bw'abeera nga fi a'yuni nnaasi jalila, bantu mu maaso bamulaba nga wabbeeyi maaso gaabwe. Wa fi qulubihim mahiba, nga n'emitima gyabwe alinamu ekifo, bamugulumiza. Wa ilayhim habiba, abantu ne babeera nga bamwagadde batya, nga afuuse muganzi eri abantu. Wa an yakuna fihim muta'a, n'abeera mu bantu abo ng'agonderwa. Likai yatammu bihi, naye nga ayagala ki, abantu bafeeyo ku byakola ebirungi babiteeke mu nkola. Wa yaktafu athara rasuli, bamulabireko bamwagale, bagondere n'obuufu bwa nabbi babugoberere sallallahu alaihi wasallama ala yadaihi, nga Allah ayisiza ku mukono gwe. Lam yadhurruhu dhalika, ekyo tekimukosa, ekyo tekikola ki, tekimukosa. Bal yuhmadu alaihi, wabula atenderezebwa na butenderezebwa olw'ekyo, era asuutibwa busuutibwa. Tugamba nti omusajja yasomesa Qur'an, musajja yasomesa tawhid, musajja yasomesa sunna. Kati abantu ne baba bamwagadde, ne baba bamugulumizza, ne baba bamuwadde ekitiibwa, ekyo tekirina kye kimukosa. Bal yuhmadu alaihi, asuutibwa na busuutibwa olw'okufuna ekyo. Liannahu da'i ila Allah, kubanga mukowooze akowoola abantu nga ye abazzawa eri Allah waabwe subhanahu wa ta'ala. Yuhibbu an yuta, ayagala Allah agondebwe, noona abalagira bamugondere bateeke mu nkola ebiragiro bya Allah. Wa yu'bad wa yuwahhad, ayagala Allah yabasinzibwa era abantu gwe baba baawula ng'ali omu yekka. Fahuwa yuhibbu ma yakunu awunan ala dhalika, nolwekyo oyo omuddu aba ayagala ebyo
ebinaamuyambako okutuukiriza ekyo, okutuukiriza abantu okubasomesa tawhid, okutuukiriza ebinaamuyambako okusomesa abantu sunna, okutuukiriza ebinaamuyambako okusomesa abantu Qur'ani entuufu, musilan ilayhi, ebiyinza omutuusa eri ekyo ekigendererwa kye. Walihadha, n'olwekyo ذكر الله سبحانه وتعالى عباده الذين اختصهم لنفسه. كيوبولا الله ييogera abaddu be yebe yeeyawulira n'abafuula banjawulo n'abafuula bankizo, wa athna alayhim, era n'abasuuta fi tanzilihi, mu kitabo kye Qur'ani, wa ahsana jazaahum yawma liqaa'ihi, n'alongoosa n'empeera yaabwe, n'ayogera n'empeera yaabwe nti nnungi nnyo olunaku lwe bagenda okumusinkana. فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم. الله يبوغنا نميرم جابwe mirungi na bitendo byabwe birungi. ثم قال يغamba سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا, mulimuna bagamba mukama waffe Allah, هب لنا من أزواجنا, tuwe mu bakyala baffe, wa dhurriyatina, ne muzadde lyaffe, qurrata a'yunin, abanaatebenkeza amaaso gaffe, nga batebenkeza amaaso gaabwe nga basinza Allah, abanaabasanyusa, abanaatuwa essanyu mu maaso gaffe, tuwe ezzadde n'abakyala Allah be tunaatutunako amaaso gaffe ne gasanyuka ne gatebenkera. waja'alna lilmuttaqiina imaama, ate Allah tufuule nga tuli baimaamu, tuli bakulembeze babakkiriza. fasa'aluuhu, ne baba nga bamusaba Allah an yuqirra a'yunahum, okubeera nga asanyusa amaaso gaabwe, okutebenkeza amaaso gaabwe, bitaa'ati azwaajihim, n'obugonvu bw'abakyala bwabwe nga bagondera Allah tabaraka wa taala, wa dhurriyatihim, n'ezzadde lyabwe, lahu subhanahu wa taala, nga bagondera Allah subhanahu wa taala. wa ayuyassira qulubahum, era abeere ng'ayanguya emitima gyabwe, bittiba'i lmuttaqiina lahum ala ta'atihi wa ubudiyatihi, okubeera nga gigoberera abatya Allah subhanahu wa ta'ala, lahum mubo, ala ta'atihi, mu kumugondera, wa ubudiyatihi, ne mu kumusinza, nga baddwe abakola emirimu gyonna nga bagikola kwa Allah. fa inna al imama, omukulembeze, wal mu'tam, n'omugobereza agoberera obugoberezi, mutaawinaani ala ta'atihi, bonna bayambagana mu kugondera Allah. Imam n'agoberera imam, bonna bayambagana mu kubeera nga bagondera mukama waabwe subhanahu wa ta'ala. wa innama sa'aluhu ma yu'awinuna bihi almuttaqina ala mardatihi wa ta'atihi, wa huwa da'watuhum ila Allah bil imamati fi ddin. Sheikh agamba rahimahullah, wa innama sa'aluhu, era ekibasabisa wano basaba Allah subhanahu wa ta'ala ma yu'awinuna bihi almuttaqin ala mardatihi wa ta'atihi, ebyo ebiyamba omukkiriza mu kutya Allah n'okufuna okusiimwa kwa Allah. Kyobula basaba bakyala baabwe babeere nga batya Allah, abawa abakyala abatya Allah, abawa abaana abatya Allah, kubanga omukyala bw'aba atya Allah n'omwana bw'aba atya Allah bakuyambako okutuukiriza ibadaati. So omuntu eyawasa omukyala atatya Allah n'amuzaalira n'abaana abatatya Allah, ne bw'aba ye ayagala atya okukola ibadaati, abo bamufuukira ekkoligo erimulemesa okukola ibadaati nga bwe zaali badde. Omukyala n'abaana bakulemesa okukola ibadaati nga bw'ozaagala okuzikola. Kati kyobola bano basaba Allah tabaraka wa taala nti Allah
mu bakyala baffe n'abaana baffe. Tufuuliremu, tuteeremu abajjo tutebenkeza, abajjo tusanyusa amaaso gaffe olw'okutya. Abantu bangi badda awaka mu maka gaabwe nga tewali swala, nga tewabeerangawo Qur'an, nga tewabeerawo omulimu gwa Allah gukolebwa awaka nga taliwo, nga bw'aba yeekakabye ye yakola, ng'era lwavudde mu maka esswala lwe zikoma ziddamu nga ye waali, naye y'olusimbula basi. Kati omuntu kikulu nnyo okwesabirako Allah, okuwa omukyala atya Allah. Kikulu nnyo okwesabirako Allah, okuwa omwana atya Allah, kubanga bajja kukuyambako gwe kennyini okubeera ng'otya Allah. Nga bw'olaba imaamu n'omugoberezi bonna bayambagana kutya Allah, bonna bayambagana kutya Allah. Kati bano okuba nti basaba abakyala batya Allah, abaana batya Allah, tekibakosa mu bukkiriza bwabwe. Okusaba obukulembeze obw'eddiini tekibakosa, kubanga bino bye basaba bibayambako kutuukiriza ibadaati. Oyo akowoola abantu nga bazze wa Allah, ne bw'aba alina kyasabye min mataa'i dduniya nga kimuyambako kutuukiriza Allah, kutuukiriza Allah byayagala, kutuukiriza ddiini, lam yadurruhu dhalika, takosebwa n'ekyo kyaba afunye. Muntu aba asomeseza mu da'awa ye ne babaako ebirabo bye bamuwa tebimukosa, kubanga ye ekigendererwa kye abantu bawule Allah waabwe, bamusinze, bamutye. Era abavubuka batanabakuwasa, mwegendereze nnyo nga temunnabakuwasa. Tewali mu kizibu ky'oyinza kufuna ng'okuwasa omukyala nga tali mu kutya Allah, kubanga jjukira oba ogguddewo omulyango ogw'okuba nga ogenda kuwangala naye ila masha Allah, kutuusa ebbanga Allah lyaligera lyotomanyi. Naye owangaala otya obulamu bwo n'omuntu emirundi gyonna ng'oyimuka okusaala fajiri n'asigala nga yeebase, n'oyimuka n'osaala dhuhuri, n'ogenda n'osaala dhuhuri ng'ali awo ayoza ngoye akola emirimu gye, n'osaala asiri, n'osaala magharibi, n'osaala isha wa hakadha, nga ibadaati zonna okusaala olunaku lulamba nga ye tasaala. Naye awamu n'ekyo nga wawasadde ate ye mukyalawo, awamu n'ekyo nga taruju minha adhurriya, ate nga era okyamusuubiramu n'ezzadde, agenda kuzaalira abaana. Kifaananyi ki kyolaba eky'abaana b'ogenda okuzaala mwoyo omukyala? Kyobalaba abaatukulembera abalongoofu bonna baateekanga mu nkola nnyo ekigambo kya nnabbi waabwe sallallahu alaihi wasallama kye yabagamba ekyokuwasanga abakyala abalina eddiini. Temusobola kkaayana bbanga ddene nga wawasa alina eddiini, kubanga muba mukkaanya eddiini ebe bafuga. Naye buli owasa omukyala nga si munnaddiini, mukaayana ku by'esswala, ne mukaayana ku nnyambala, ne mukaayana mu kutuuma abaana amannya, ne mukaayana abaana gye banaawummulira, ne mukaayana abaana kye banaalya, essomero gye banaasomera, obulamu bwammwe bwonna. Omwana anaafumbirwa ani, ani atalina muwasa, byonna mubeera mukaayana. Mikolo ki gye mugendako, giriwa gye mutalina gendako, obulamu bwammwe bwonna mubuwangalira mukaayana, kubanga ye alina byayagala ate gwe si byoyagala. Birthday party ne zifuuka birthday party, bakuzuukusa buzuukusa, saawa nnyaawo ogalamiddemu nga baleese dda keeke bagitadde ku mmeeza, obwana buwala buli awo buzina bwetikonyola, aga Haaji twakutegekedde omukolo. Odda waka ssaawa oba 12 osaa keeke bagitegese dda, abaana bali awo babaguze dda abagenda okuyimbiramu, bagenda kuyimbiramu Haaji
twakutegekedde birthday yo bangi bazisanga waka ng'atana n'agikola kika maama munange maama Dija yakoze eki nange nasanze awo maama Dija ng'agireese keeke n'abaana we bali awo abeetigonyola nga bagenda kunziniramu ate munange nange sinange gye nakigaanamu kumunyiiza ate ye maama w'abaana bange ati ng'oli awo olinga ekidomola omusajja omukulu tomanyi kitambula mu makaago osanga busanzi maama Dija yakuvuga akuzze eno nakuzze eno ng'oli awo bakuzunza buzunza kubanga wawasa oluwasa lw'oteetegekera towasanga nga teweetegese gwe Abdul Fattah mala kwetegeka nnyo ng'ogenda okuwasa towasanga teweetegese ogenda kufuna ebizibu n'omuntu nga tolinawo omuzza bw'onoomugoba n'ogenda okudda waka ng'ebbaluwa ya poliisi ekuyise bakuyise ku poliisi nga yakuwabidde ku poliisi omuwootya talaka nga abapoliisi bakubuza ettalaka ekiki n'omukyala wamuwandikidde talaka naye talaka kiki epoliisi ekwagala ova ku epoliisi erosi ekwagala ova ku erosi fida ekwagala ova ku fida looya akubira essimu ove wa looya ng'ozunga buzunzi naye nga mukyala gwe wamwewasiza ng'asaaga n'omuwa n'amahale kati abo babawo amahale abo akuzunza ebintu byonna nebife emirimu gyonna oddawo okolera nga basibyewo tudduka tojja kuliggulawo omukyala alinnya enkandago tojja kuliggula abaana abatutte kwega ng'oli awo obulako kimu kufa owona ebizibu ng'obulako kufa owona ebizibu tomala gawasa abantu basula mu magalagi lw'abakazi mu magalagi basula omwo engoye baziteeka dda wa ddobi akyusiza wa ddobi olugera ku makya n'alaba mu maaso awo n'ekikopo n'agenda ewa ddobi n'afuna engoye endala n'ajja mu bantu neyeebuzaabuza towasa yaaki nga teweetegese buli wewasa atalina ddiini ebizibu ogenda biraba abaana olunaamala okufa wepa abalala mu kyaki abalala mu bidongo abalala wa oba agobadde obafuukidde ekizibu eky'oludiinidiini awaka era olukutuka wepa abaana beegazaanya awaka kati sheekh wano yagamba tuwa innama sa'aluhu basaba Allah ma yu'anuna bihi almuttaqina ala mardatihi wa ta'atihi ekyo abakkiriza ekibayambako ku kugondera Allah n'okusiimwa Allah waabwe wa huwa da'watuhum ila Allah bil imamati fi ddin ne bamusaba ekyokubeera abakulembeze ab'eddiini allati asasuha as-sabru wal yaqin ebyo ebitafunwa okujjako ng'omusingi gwabyo okufuna obukulembeze obw'eddiini kuyimiridde ku bugumiikiriza wal yaqin n'okukakasa wa huwa ma fawqa al iman yaqini eri waggulu w'obukkiriza ng'okakasiza ddala Allah byeyagamba ne byeyakulagira ne byeyakuziyiza n'okakasa eddiini ento mazima ako kakwakkulizo ndoza kakusatu mu bukwakkulizo bwa la ilaha illa Allah al yaqin qala ta'ala tubula Allah yagamba nti waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun waja'alna minhum a'immatan mubo twafutekamu abakulembeze nga bwolaba abakulembeze b'obusiraamu bonna abazze bakulembera eddiini nga Ibrahim nabiyullah alayhi salatu wassalam Musa alayhi salatu wassalam baka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama basahaba be ab'ebitiibwa ba imma badda mu bigere byabwe nga bagenze ba Ibn Taymiya ba Imam Ahmad ba Imam Maliki n'abalala
Allah tabaraka wa taala nti waja'alna minhum a'immatan muddini twatekamu abakulembeze yahduna bi amrina balungamya abantu olw'ekiragiro kyaffe amakulu babalungamiza ku bwino omutuufu babalungamiza ku sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma sabaru bwe baamala okubeera nga bagumiikiriza bwe baamala okugumiikiriza wakanu bi ayatina yuqinun babeera nga amateeka gaffe bagakakasa kibula Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yabonyabonyezebwa wasujina n'asibibwa n'okutuusa ng'afiiridde mu kkomera naye lwaki olw'ekifo kye yafuna ekyobukulembeze mu ddiini. Imam Ahmad yabonerezebwa ne bamuwalula ne bamukuba naye olw'obugumiikiriza bwe yakola n'okukakasa ebigambo bya Allah yawunzika nga yafuusa ow'ekitiibwa mu kusinziira kwe yali amubonyabonya kabaka eyaliwo ku mulembe ogwo. fasualuhum an yaj'alahum a'immata lilmuttaqin bano okusaba Allah abafuula abakulembeze b'abatya Allah huwa sualu an yahdiyahum wa yuwaffiqahum kwe kubeera nga basaba Allah abalungamye era abawe okutuukiriza buli kyonna kye baagala wayamunna alaihim bilulumi annafi'a era Allah abeere nga abawa irimu ey'omugaso kubanga abantu bangi abalina irimu eteri ya mugaso balina irimu ey'ebifeetete balina irimu ey'akaliggweramu awo balina irimu ey'ompaamu mmeka irimu bangi bagina naye nga ompaamu mmeka olumuwazi omuwadde nga yayiwa buli kimu teri haramu irimu tegasa bangi basomye naye nga irimu gye balina Allah teyagiteekamu mugaso Allah teyagifuula ya mugaso eri umma bo tebalina haramu mu mimwa gyabwe tebalina bidaati mu mimwa gyabwe la bagamba just kwawukanya ntegeera tebalina bidaati n'ekigambo bidaa kibakalubirira okwogera era nga bwe njogera bulijjo nze neewuunya abantu omuntu agenda n'avumirira bidaa n'agamba bidaa mubi okuzuula mu ddiini kubi ekikyali ddiini ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tekisobola kubeera ddiini ku mulembe gwaffe guno ne bwe wanaabaawo bakikuutira akadingidi ogenda okuwulira ng'oli akutte omuzindaala wala ng'ayomba abo abasajja bantama bavumirira abantu balengeza abantu naye nga tonnamugambako ti ŋŋamba ggwe ekyasanko nga tonnayogera linnya lye nti ŋŋamba ggwe ye neyeevaayo neyejjayo neyeeraga naganirize mu nabbida babadde bategeeza nze kubanga gwe tetunnagamba ggwe gwe lwaki weerabisa bangi bavayo ne beerabisa nga tonnayogera ku linnya lye wabula gweoyogera era kibolaba ensomesa ennungi yakwogera ebikolwa ebibi ebitali ku sunna oba ebitali bituufu kubanga bwe tunayogera amannya g'abantu bano abaliwo bajja kufa okiraba bajja abalala kati ekikulu gweoyogera kikolwa ekitali mu ddiini ekiri bida buli yenna anajja n'akigwako aba afuuse mu butadiru oba ali bamulembe ki oba ali bamulembe ki kati kibula ffe tujja nitugamba kino bida ne kino bida ne kino bida ne kino bida oli n'asoma kutubba ng'ayomba kati n'omugamba gwani yagambye tugamba gwe lwaki otegeeza abantu nti nze munabbida lwaki obayambako okutegeera waligayo buga nti abavumirira bida okuvumirira bida kubi si kubi bavumirira bida kubanga bida nabbi saa sallam yazivumirira era n'azitwewaza era n'atulaga n'akabenje akazirimu waliwo omusiraamu yankubira essimu naŋŋamba nti obadde otambula bulungi nnyo wali ku tawhidi nze era emisomo gyo mbadde njiwuliriza nnyo seeka nno mbadde nsaba sigali ng'otambulira awo naye kati eno gye wagenza ate mu bidaati eno ate kati onyigiriza nnyo ate tuffe tulaba onyigiriza basiraamu banno
watos ate nayerabira nga bitambula bibiri bw'osomesa tawhidi olina okuvumira ne bid'a kubanga tawhid kwawula Allah siwe kiri n'okusomesa sunna huwa adhabbu ani rasuli sallallahu alaihi wasallam adhabbu anhu min wajibina abanabbi nabo babanga bakola shiriki ku nabbi bamuteekako byatakolaki byatagamba kakati nga ne bali basinza Allah nga basinza n'ebirala bali bakola shiriki ku Allah era ekigambo Ibn Baz yakyogera yagamba ne bid'a yennyini nafsuhu eno bid'at nafsuha shirk nazo zennyini bid'at shirk kuba babagatta ku nabbi byatagamba byatateekawo kati oli omuwalimu ngamba ogira onyweza wano kuki ku tawhidi wano obo sooka ogenderaawo bannabbidaa sooka obaleke ekyewuunyisa wayise emyezi nga 7 n'akubira omu ku bembeera nabo abawalimu era nga tusomesa kati ate ye yamugambye lwaki buli we muba musomesa mubeera nnyo ku shiriki ndowooza kati olaba obuzibu bw'oyo omusajja kati Allah yamwanise yabadde alowooza oli akubidde mulala tajja kumbuulira nze yaŋŋamba kirala n'oli amugambye ekirala nze yaŋŋamba mbeere ku ki mbeerezeemu wano ku tawhidi ne shiriki mbeerezeemu wano kati ate olaba oli bwamugambye mugeri lwaki mubeera nnyo wano ku gundi ku shiriki buli kaseera shiriki kati oyo oba omutegedde kati naye nga musiraamu mukulu nnyo era bwe mugamba mu ggwanga mukulu nnyo mu ggwanga lya Uganda musiraamu mukulu nnyo oyo muba maseeka naye nga yankubira essimu n'akubira ne sheekh omulala oli amugamba akendezeemu ku tawhidi ekiraba kati idhan bano baimma Allah tabaraka wa taala beyafuula abakulembeze b'abasiraamu baamala kugumiikiriza baamala kuba na bunywevu obw'amaanyi tewali atanyiiga tewali atalumwa tewali atakosebwa nga bamukkakanyiza n'okumuvuma n'okumutyoboola naye bano ekyabanywezanga kubeera nga oli ku mazima ti baasi genda mu maaso oba bakuvuma oba tebakuvumye oba bagambye batya gwe genda mu maaso nywera ebyo bye bikuweesa obukulembeze obw'obusiraamu assabru wal yaqin okubeera nga oyimugumiikiriza ate ng'olina okukakasa okw'ekika ekyawaggulu kati bano kyebaba basaba Allah okusaba Allah abawa obukulembeze baba basaba Allah abawaffaqe wayamunnu alayhim bilulumi nafi'a abawa erimu ey'omugaso wal a'mal as-saliha abawe n'okukola emirimu emirungi zahiran wa batina emyeyolefu n'egyekwese allati la tatimmu al-imamatu illa biha ebyo ebitasoboka kuba nti obukulembeze obw'eddiini bujjula ne bubeerawo omuntu n'abufuna okuggyako ng'ebyo abiina wata'ammal sheikh agamba weetegereze nnyo wano kaifa nasabahum fi hadhihi al-ayat ila ismi arrahmani jalla jalaluhu engeri Allah gye yabateeka ku linnya lye engeri Allah gye yabagatta n'erinnya lye ery'obusaasizi n'agamba wa ibadur rahman abaki abaddu ba Allah والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون
قال رحمه الله وتأمل ويتجز كيف نسبهم في هذه الآيات مآيات يزو إلى اسم الرحمن جل جلاله إرينيالي الله سبحانه وتعالى مساسزي ليعلم خلقه أبدو بين شيئا بتجيري أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته ekyo kubeera nti bakulembeze bakifunye birahmatihi na kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala na bulungi obuva jali wa makhdha jawdihi wa minnatihi na kugaba kwa Allah okuli pure na bulungi bwe subhanahu wa ta'ala. وتأمل إلى أتنولي كيف جعل جزاءهم في هذه الصور في هذه الصورة الله تبارك وتعالى engeri yafuula empeera yaabwe mu bifaananyi ebyo ebikulembedde wahiya al-ghuraf ebifo ebyawaggulu وهي المنازل العالية في الجنة الغرف غبي بيفو ebisinga okubeera ebyawaggulu mu jjana. وهذا لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية ekyo bagenda kifuna olw'ensonga nti okubeera omukulembeze mu ddiini mina arrutab alaliya kiri mu madaala aga waggulu n'ebifo ranka eza waggulu. bal min a'la maratib okubeera omukulembeze mu ddiini bal eyo istidrak kubanga asoose n'agamba min arrutab alaliya nti okubeera omukulembeze mu ddiini kiri mu bifo ebimu ku bifo ebya waggulu. bal nakola istidraka emenyawo kiri ekisoose n'agamba bal min ala maratib ekituufu kiri nti lyeddaala erisemberayo ddala waggulu okubeera omukulembeze mu ddiini. yutaaha al abdu fi dduniya eriweebwa omuddu muno mu nsi. kana jazaauhu alaiha alghurafu alaliya fi ljanna kyekyava kibeera empeera yaabwe Allah gyagenda okubawa byebifo ebyawaggulu mu jjana byebifo ebyawaggulu mu jjana Allah tabaraka wa ta'ala byagenda okubeera nga abawa. wa hadha bikhilaafi talibi arriyasa ebyo ebyogeddwawo byawukanira ddala n'omuntu anoonya obukulembeze. byawukanira ddala n'omuntu ebyo ebitende ebyogeddwawo eby'omuntu omukulembeze ow'eddiini omukulembeze anoonya abantu okutya Allah waabwe subhanahu wa ta'ala byawukanira ddala n'omuntu anoonya obukulembeze obw'edduniya. فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم. abantu abanoonya obukulembeze buno ate obwensi bo yasawuna batakabana fi tahsiliha mu kufuna obukulembeze buno obwensi liyanaalu biha agradahum bo bafune ebigendererwa ebyabwe. saatooli ebitendero byonna ebikulembedde omuwulidde anoonya ebinaasiimisa Allah, anoonya abaddu bye banaafunamu ku nkomerero, naye ono anoonya obukulembeze obw'ensi, anoonya ebyedduniya ne bw'aba binoonyeza mu ddiini, ye atakabana lwakufuna bigendererwa ebibye nga ye min al-uluwi fi l-ardi, ng'okubeera owa waggulu, ebitiibwa, afune ekitiibwa ekisembayo mu busiraamu, afune ekitiibwa ekisembayo ku kyalo,
afune ekitiibwa ekisembayo mu district, bo batakabana kufuna bitiibwa bya waggulu. wa ta'abbudi alqulubi lahum, n'okubeera nga emitima gy'abantu gisinza bo. Abakulembeze abanoonya ebyensi banoonya mitima gy'abantu kubeera nga gisinza bo. min aluluwi fi lardi wa ta'abbudi alqulubi lahum, abantu babeere nga emitima gyabwe gisinza abo be bakulu. wa mailiha ilayhim au wa mailiha ilayhim, n'emitima gy'abantu okubeera nga gyonna gyewunzikira n'okwekubira gye bali mu kaseera ng'abantu balowooza abo be bakama baffe. wa musaadatihim lahum ala jamii agradihim, abanoonya obukulembeze obw'ensi bo baba banoonya mu bantu kubakozesa ekyo kyonna ekinaabayamba mu kutuukiriza ebigendererwa byabwe. Abanoonya obukulembeze bw'ensi buli lwalaba abantu yaba anoonyamu kubakozesa ekinaamuyamba okutuukiriza ebigendererwa bye, oba bufuzi, oba kwegaggawaza, oba kwekkusa, abantu byabanoonyamu. wa musaadatihim lahum ala jamii agradihim ma kaunihim alina alayhim, awamu n'okuba nga bo bano abanoonya ebyensi alina aninnas, baagala okufutubbala ku bantu. Ayagala abakozese mutuukirizeyo ebyayagala, awamu n'ekyo ng'ate abafutubbaddeko, yeefudde owa waggulu ku mmwe. alina alayhim, nga beefudde aba waggulu ku bo babafutubbaddeko. qahirina lahum, nga babakozesa byonna bye babakozesa ku mpaka, babakaka bukasi. bwekuba musolo mujja kusasula, bwekiba kino mujja kugonda, bwekiba kino mujja tuwuliriza, bwekiba kino, kubanga bo banoonya byansi. agamba nti fatarattaba ala hadha talab min almafasid ma la ya'lamuhu illa Allah. okwo okunoonya abantu kwe banoonyamu obukulembeze bw'ensi ne kulyoka kuzaalukukamu obwonoonefu n'ebyonoono n'obuzibu n'emitawaana ma la ya'lamuhu illa Allah, nga tewali asobola kumanya mutawaana guva mu ekyo, buzito bwagwo nawa gye gukoma okujjako Allah. Amakulu omuntu aba anoonya bukulembeze bwansi, buli kiyonoono kyonna akikola, buli kizibu, buli kintu kyonna akikola akosa, kubanga ye anoonya bya dduniya. Kyobola abantu boonoona eddiini kubanga ye anoonya ebibye. Eddiini yonna neeyonooneka, n'avuma n'akkakkanya, kubanga ye ayagala abantu basigale nga bamuwa ekitiibwa, ayagala abantu basigale nga bamukubira mu ngalo, ayagala abantu basigale nga bamuwaana. Eddiini ne bwe beefa, yaafa ku bigendererwa bye ebibye ye nga ye. Afune abanamugulira emmotoka, afune abanamuwa ennyumba, afune abanamuteeramu amafuta mu mmotoka, afune abanamuwa essente. Eddiini ne bwe beeyonooneka, ne bwe basomeseza bifu, ne bwe babikoze enzikiriza, ye kyayagala abantu bamusanyukire, bamusiime, bamwagale. Ayagala bukulembeze, awamu n'okubanga abantu abafutubaddeko alaba nti yali waggulu, abakozesa ku mpaka, ne muzaalukukwa mu ebyo, kubanga mu kunoonya ebyensi ebizibu ebiyitirivu. Omuntu asobola n'okwogera ekintu ekitta enzikiriza ekyonoona eddiini y'Abasiraamu, naye olw'okuba ayagala asigale ku bwa imaamu, afune ebigendererwa bye ye. Eddiini ne bwe beefa tafaayo. Sheikh agamba min albaghi walhasadi wattughyani walhiqdi, ekizaaluka mu muntu ayagala ebyensi, ayagala obufuzi obw'ensi, ne bw'aba abinoonyeza mu ddiini, ekiva mu irimu gy'asomesa, ekiva mu bantu bakulembera, min albaghi, kutandika kukola bulumbaganyi ku bya banne. Era abakulembeze bangi ng'emmaali ez'Obusiraamu bazifuula zaabwe,
bazitwala ng'abantu bakaabye emyaka ku myaka. Mu buli kitundu gy'otuuka ng'osangayo abayitira mu busiraamu ne bafera abasiraamu ne babba abasiraamu, baagala bo batuukirize ebigendererwa byabwe. Bwe bagamba muddeeko wabbali, tebaagala kuddako wabbali, kubanga bo banoonya bukulembeze obw'ensi. Oba eddiini efa, oba obusiraamu busigalirawo, oba bwonooneka oba tebwononese, oba amasomero weegali oba tegaliiwo, oba baaziina oba tebaaziina, oba basaala subi oba tebasaala, bo batakabana kukkusa mbuto zaabwe. Emmaali y'abantu ne bagirumbagana, ensaalwa n'ebaluka. Atughyan, obujeemu obusussa ekikomo ne bweyoleka mu bo, walhiqdi n'obukukuuzi, wadhulm n'obulyazaamaanya obw'ekika ekyawaggulu, walasabiyati walhamiyati linnafsi duna haqqillah. Ne batandika n'okubeera nga batandika asabiya, bajjayo amawanga, balabika tebatwagala lwakuba ffe tetuli bagundi, balabika tebatwagala lwakuba tuli lwagganga bweriti. Ne batandika n'okugjayo al asabiya. Bano baseka bali Allah yabateekako ilham okumanya ebirijja mu mirembe nga wayise ebyasa n'ebyasa nga tebalinawo, olw'okuba bo balwanirira byabwe, balwanirira byansi. Kubanga omuntu bw'oba olwanirira ddiini, olwanirira kukulembera basiraamu babeere bulungi, bwe bagamba ne kati ebintu bitambula bubi, wummulamu, eddiini yaffe ekosebwa ku lulwo, lwaki towummula obanga ddala oli ku bya ddiini? Naye Sheekh agamba olw'okuba banoonya bukulembeze obw'okuba nti bafutubadde ku bantu, babakaka, babakozesa ku mpaka, eddiini oba efa tebafaayo, ekivaamu nga balumbagana emmaali y'abantu, nga bakola obulyazaamaanya, ng'ensaalwa ebaluka mu bantu, ekivaamu nga boonoona ne bayitawo, ekivaamu obulyazaamaanya ne bufuuka ssomo, wal asabiyati ne batandika okuleetamu amawanga, walhamiyati linnafsi duna haqqillah. Ne batandika n'okubeera nga beedifendinga, bo badifendinga myoyo gyabwe, beerwanirira bo bokka hakki za Allah nga tebakyazifaako. Oba emizikiti gitwalibwa tebibakwatako, oba abantu babaganya okusaala tebibakwatako, hukuuku za Allah nga tebakyazifaako, wabula bo ebyabwe ng'ebyabantu asobola n'okugyayo ekyamawanga. Aba batuwalana lwakuba tuli baggwanga bweti, batuwalana lwakuba tuli bwe tuti. Sheikh agamba rahimahullahu ta'ala, wa ta'dhimi man haqqarahu Allah. Ekiva mu ebyo abanoonya obukulembeze obw'edduniya mu bibakolera batandika wa ta'dhimi okugulumiza man haqqara Allah wa ihtikar man akramahu Allah. Batandika okugulumiza man haqqara Allah oba man haqqarahu Allah, Allah gwe yakkakkanya, oba man haqqara Allah, bo batandika okugulumiza omuntu alengeza Allah, nga mikwano gyabwe basobola balwanirira okubeerawo n'ebyabwe bibanyaze ebitali byabwe nga bya busiraamu, n'okutuukiriza obukulembeze bwabwe obw'okukkakkanya abantu. Batuuka ku ddaala ery'okugulumiza oyo yenna atyoboola Allah, akkakkanya Allah, alengeza Allah, batandika omugulumiza. Wa ihtiqaar man akramahu Allah, ate ne batandika okulengeza n'okuyisaamu amaaso man akramahu Allah, Allah gwe yagulumiza n'agamba oyo ow'ekitiibwa, oyo yewa waggulu. Bo batandika okumukkakkanya n'okumulengeza n'okumutyoboola. Abantu abali ku sunna mathala, abali ku ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yaliko, be bantu abakyasinze okubeera himayatu li hadha ad-din.
ekyokukuuma ekyeddiini eno. Hum alladhina yahmuuna al islaama, be bakuuma obusiraamu, abantu abali ku sunna, abali ku ekyo nabbi kyeyaliko ne basahaba be bakuuma eddiini. Naye osiŋŋaana omuntu aba alina byayagala ng'abantu abo abakkakkanako n'abalengezza n'abatyoboola n'alaga nti balina kye bali, n'omusiŋŋaana ng'ate atiitiibya n'okuwanika abo Allah be yakkakkanya. Kabonero ka muntu ayagala obukulembeze obw'edduniya. Sheikh agamba wala tatimmu arriyasatu adduniyawiya illa bidhalika, obukulembeze obw'ensi omuntu tasobola bufuna okujjako ng'amaze okukola ebyo ebikolobero ebikulembedde. Buli ayagala obukulembeze obw'edduniya ebyo ebikolobero ateekwa buteekwa okubikola. Tebutuukirira, tosobola bufuna obukulembeze obw'ensi eno okujjako ng'ebikolobero olwedo bikola. Kyolaba amaseeka abamu bakola ebikolobero mu ddiini ne mugamba seeka waffe ono nga yali mulungi. Seeka yaffe lwaki akola bw'ati? Sunna ya Allah eri nti bw'oba oyagala bukulembeze bwansi olina kuyitako mu bikolobero. Eyo sunna gitegedde kivubuka? Bulijjo bwe mugamba seeka waffe ono nga yali mulungi, seeka nga yali bw'ati, seeka nga yali bw'ati. Kasaggulawo omulyango nti ayagala bitiibwa bya nsi. Ayagala bamuvugire mu bugombe, ayagala bamwerulire ekkubo, ayagala bamukwatire ejjubba n'engatto, ayagala bamuggyemu engatto, ayagala bamutuuze ku lujjuliro olusooka, ayagala obutebe obw'omu maaso, ayagala okuyita red carpet. Sheikh agambye wala tatimmu riyasatu adduniyawiya illa bidhalika, obukulembeze obw'ensi buli abwagala tebusobola kutuukirira n'abufuna okujjaho ng'ayisemu ebyo ebikolobero ebyogeddwa waggulu. Wala tunaalu, era tebusobola kufunibwa illa bi adhaafihi min almafasidi, okujjako ng'ebikolobero mwoyita obufuna bimala nakubisibwamu. Bi adhaafihi min almafasidi, buno obukulembeze ogenda obutuukako ng'ebikolobero byoyiseemu obutuukako bimaze kubisibwamu ku kino ekifo ky'olulunkanira. Ebisobe byoyitamu okubutuukako bimala kukubisibwamu. Warru'asaa'u fi ama an hadha, naye Sheikh agamba nti ebyembi abakulembeze bazibu b'amaaso kweyo ensonga, tebagiraba, tebagifaako ti kino ekifo nakifuna namala kukola bino na bino ne bino. Balinga abazibu b'amaaso. Fa idha kushifa alghitaa'u, naye ekiba bissa amaaso bwe kijjibwako, tabayyana lahum fasada ma kaanu alayhi, olwo lwe bategeera obubi bw'ebyo bye babaddeko. Allah lwakera ku makyanga ekibadde kibabissa amaaso akibajjeeko, lwe bategeera obubi bw'ebyo bye babaddeko mu bukulembeze bwabwe. Wala siyama, n'okusingira ddala, idha hushiru, bwe balizuukizibwa fi sifati adharr, nga balinga empeke y'akanyiinkuuli, awi dhurri, obanga bali mu bunyomoofu, adhul, obukkaka, okuba nti batyobooleddwa. Wano Sheikh yaleeta adharri, ke kantu akatini nnyo akanyiinkuuli, nga Allah abaleese nga batonowaziddwa, babafudde nga akantu akatini akatakyalina makulu. Yata'uhum ahlul mawqifi, nga abantu abali babayimiridde ku lunaku lwa kiyama mu mawqifu nga balinnya basottasotta abantu abo abaali abakulembeze, nga Allah batadde wansi balinga obuweke, nga babasottasotta bi arjulihim, n'ebigere byabwe, ihanatan lahum, nga nabo bakibakolako olw'okubakkakkanya n'okubatyoboola n'okubalengezza, nga nabo babatubbalako
ku bulamu buno obwensi, ne batwala hukuku zaabwe ne babalemesa kino ne babalemesa kino. Wa tahqiran wa tasghira, n'okubalengeza n'okubakakkanyiza ddala. Kama saggaru amra Allahi, nga nabo bwe bakkakkanya ebiragiro bya Allah, amateeka ga Allah, ne bamugamba ekyo ddiini efa, ekyo kyonoona obusiraamu, ezo hadisi za nabbi zonna fu yaseeka, eyo aya ya Qur'ani seeka ekyo kigambo kya mumanyi munene, sheekhe oyo sahabi yayogera, sheekhe ekyo kigambo kya nabbi nga ya akhi tetubuulira ng'ebigambo bya Allah tebabirabawo, ayati za Qur'ani nga tebazirabawo. Allah be yafuula abawaggulu bo babafuula abawansi, ate Allah be yafuula abawansi bo be batiitiibya bebafuula abawaggulu, kubanga babayambako okutuukiriza ebigendererwa byabwe eby'obulyazaamaanya. Kati Sheikh agamba rahimahullahu ta'ala, nabo ku lunaku lwa kiyama bagenda kutoniwazibwa, bagenda kutyoboolebwa, bagenda kulengezebwa, batuuke okubanga bazuukira nga bali wansi, ng'abantu abali babali mu mahshari oba mu mawqifu basottasotta abakulembeze baabwe abaabakulemberanga mu duniya. Kama saggaru amra Allah, nga nabo bwe baanafuya n'okulengeza ebiragiro bya Allah. Wa haqaru ibadallah wa haqaru ibadahu, ne bakkakkanya n'okulengeza abaddu be subhanahu wa ta'ala. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala, ebigambo bya Sheikh rahimahullahu ta'ala bwatyo bwe yannyonnyola abakowooze ab'emirundi ebiri, akowoola abantu ng'abazze eri Allah, n'omuntu akowoola ng'ayagala kwefunira bukulembeze oba ebigendererwa ebibi eby'omuntu ebidda eri edduniya. Naam. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ رحمه الله تعالى يقام أنتي تنولي abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala engeri gyebanasaba ku linnya lye. Wata'ammal kaifa nasabahum fi hadhihi al-ayat. Ayati Sheikh yali ategeeza ze ayati eziri mu surati al-Furqan ezitandika ne aya 63. Allah ganti wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Sheikh yali ategeeza wanti wata'ammal, tunulira wetegereze, kaifa nasabahum fi hadhihi al-ayati ila ismi ar-rahman jalla jalaluhu. Engeri Allah gyabanasaba ku linnya lye ery'omusaasizi ow'ekisa ekingi, ategeeza abaddu be nti ebyo bye bafunyaawo
babifunye lwa kusaasira kwa Allah kyaba bayita wa ibadur rahman. Ebyo bagenda okufunaawo bagenda bifuna lwa kusaasira kwa Allah. Then bwe yali amaliriza Allah subhanahu wa ta'ala n'alaga empeera yaabwe gye bagenda okufuna nga byebisenge mu jjana. N'agamba ulaika yujzawna alghurfata bima sabaru, abo bagenda kuweebwa ebisenge mu jjana olw'obugumiikiriza bwe bagumiikiriza. Wayulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Awo shekhe ishara gye yali akola wano yali ategeeza ayati ezo. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.